ebadde bitambula badde obuwulira nga bagamba Kadaga tagwanidde kudda kubanga aluddewo myaka 20 ng'ali mu palamenti ku ntikko yaayo n'abeera deputy speaker emyaka 10 mu kiseera Edward II we yabeerera nga ye speaker ebbanga lya myaka 10 olwaleero Ssekandi n'abanga amaze ebbanga lya myaka 10 nga ye vice president waaki ow'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni myaka 35 nga ye president w'eggwanga ate kati yayongeddwako 5 kigenda kubeera myaka 40. Akati abalina enteekateeka y'emboozi eyo sibakkiririzaamu ogamba nti oli aluddewo. Senga president yali asenguse kyawusanga kyandibaddemu ensonga. Sam Kuteesa amaze mu palamenti emyaka 40 yayingira mu Desemba 1908 n'ejjo ly'abalamu kaakati ekisanja kino kyakomekereza emyaka ameka 4 ng'ate afunye n'omusika we omwana ow'omuntu mbwe olwaleero Musherure n'abanga yazze palamenti ye-11 taata waakomye omwana watandikidde. Naye ekikulu kya byonna kyandibadde kwe kutunuulira nga bannayuganda embeera y'omukubiza w'olukiiko tuganyulwamu ki so nga ate tujja kufuna ne ba ex officials kuba tulina abawanguddwa abadde mu cabinet ng'ababaka ba parliament abayinza okubanga ku lw'okusima kwa President Museveni bayinza okuleeta kati olate bagenda kwongera ku muwendo ogw'527 tujja okumaliriza nga parliament eyinza okuweza ababaka ababeera 5 nga 35 okubiriza wa parliament abaawo nga ye ateeka okuba nga ali neutral mu nkubiriza yaki owa DP gwe balonze okujja mu parliament ye-11 Nowa Nuupu ayina obuvunaanyizibwa bwenkanankana n'owe-NRM. Ababaka 520 oba 405 bandifunye omukisa buli omu n'ayogera ku nsonga eyo ekwata ku Uganda ng'ensi kubanga wadde embeera ya constituency yewa Dokita naye emaliriza ng'ekutte ku ki kakiva bagamba nti twandibadde tubeera n'omukubiza wa parliament nga taggwa lubege awaba enjuuyi zonna ye Kadaga bw'abadde kati bajja nagamba nti awangadde nnyo nti ye atawangadde yaani. Tewaliiwo tteeka ligenda kuzibira Olanya, tewaliiwo tteeka era lizibira Kadaga ku bombi ogamba nti adda n'avuganya. Akati Kadaga bw'akubiza parliament wadde Musoga ensonga evudde e Busoga tasobola gibuusa maaso kubanga Musoga lwakubanga memba w'NRM ali mu SEEK. Kakati yembeera yereeta nti ttiimu ey'abamemba b'NRM line-up eri eya cream yereeta kati obuzibu ne bagamba yafuuka nantagambwako kakati yatandika okuyimirira ku magulu ga 2 ekigambo akyogera nga bwe kikola ki bwe kiri. Yoweri Kaguta Museveni president wa Uganda n'abeera speaker wa parliament ya Uganda okuva 86 paka 96 ng'ate ye president wa Uganda. Yoweri Kaguta Museveni ejje lya NRM bwe liwamba obuyinza January 86 yafuuka ng'amaze okulayira ye yali president ate era olukiiko lw'NRC nga ye chairman waalwo ekitegeeza yali substantive speaker. Vice chairman we Alhaji Kano Moses Kigongo n'afuuka deputy speaker era emyaka 10 naye abadde deputy speaker. Kati kitegeeza overhauling kati tulina bw'ogamba nti ono abaluddewo ng'ate president yali president emyaka 10 ate yali speaker. Kakati kiba kikulaga nti President Yoweri Kaguta Museveni omukono gwe yali ayinanga ye president ng'ate ye speaker asalawo ssente ziragawa zikola ki ate obuyinza obwo nabwo akyabwagala bubeere bubwe ekitateekwa kukola ki kubeera
kale kyekireeta obuki obuzibu era kyebadde bagamba nti abantu badde bagenda parliament kokasi ya parliament abantu badde bagenda abenala entebe mu state house naye Kadaga abadde tagendera ku ttiimu eyo abadde yasigala mu kyembazi ze ng'akola emirimu gye egy'obwaki egy'obwa sipiika nawankubadde memba wa kibiina kyaki kyenaremu era memba wa sek akati ebyo bagamba nti omukyala kati atandise okulabika ng'alabika azitoye era naye kakali kyekolaki kati embeera eyo bw'ogenda mu kitabo kya Major General retired Mateo Kyaligonza Akiki olwo Mateo Kyaligonza yawandiika the Agony of Power obujiji bw'obuyinza obujiji bw'obuyinza mu palamenti ya Uganda obujiji bw'obuyinza mu kuteekateeka kye tuyita motions ne bills obujiji bw'obuyinza obw'obukiiko bwa palamenti ne mumala okubaganya ebirowoozo ne bammemba ku komitizi ez'enjawulo naye invisible hand nejja ne kati kijja kukolebwa ekyo kyekizibu kati ekiriwo obuzibu si Kadaga era obuzibu si Olanya obuzibu invisible hand Okay, mikono gyaffe tukyaliwo ku mpewo zaffe the Flash Channel Uganda okubaweereza mwekumire ku mukutu awamu mwekumire nga musubscribinga ku YouTube amu ne ku Facebook bwe tuli okwereza ensi yaffe Uganda ku nsonga ezindayinda buli kimu ekigwawo buli kiseera era temwerabira okusubscribinga ku Facebook amu ne ku Twitter handle www.amino yatunde ebintu ebikozeseddwako mumwetane mutunde muguleyo ebyamu ate mutundekoko awamu n'ebyamu b'ebintu ebirala ate temwerabira Haji Kakoma naye omu ku abo balombeddwa naye mubakyalire namba zaabwe kweziri ku masimu mubeere wamu nabo wetuli ne mukulu Mukubabyasi nga twebuuza mu nsi ya Uganda essaawa zino ebintu bingi nga twebuuza lwaki essaawa zino omuliro oguli mu speakership gukutte wansi ne waggulu ate nakyo kwe twebuuza lwaki mu kaseera kano kennyini NRM eyise abantu bayo bokka bayise ruling system yali badde eyita bonna ba MP abali elected ne eriseeko bokka aba NRM for induction ate ffenna tulina okutambula wamu okuzimba eggwanga aba NUP aba DP aba FDC bonna baliitiddwa for that particular induction but ne lwaki bayiseeko pate emu yokka ate n'ekisembayo lwaki okulwanagana kw'amaanyi ennaku zino okuyitiridde mu parliament naddala for speakership position tugenda okutandikira buza abatulaba tugende maaso sebo ngana Dr. Omukubiza w'enteekateeka eno Suleiman ateera neero okwebaza ku lw'abantu baffe abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda abatuuliza n'okutulaba buli kadde newankubadde ntutte ekiseera ebiro bino olw'embeera y'emirimu egitali gimu gye twali tutambuliramu obukubiriza bw'olukiiko lw'eggwanga olukulu buvunaanyizibwa bukulu era ekiriwo naye nteekateeka nze ku lwange nga bwe nkiraba ebadde bitambula badde obiwulira nga bagamba Kadaga tagwanidde kudda kubanga aluddewo myaka 20 ng'ali mu palamenti ku ntikko yaayo n'abeera deputy speaker myaka 10 mu kiseera Edward Sekandi we yabeerera nga ye speaker ebbanga lya myaka 10 olwaleero Sekandi n'abanga amaze ebbanga lya myaka 10 nga ye vice president waaki ow'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni myaka 35 nga ye president w'eggwanga ate kati yayongeddwako 5 kigenda kwera myaka 40 akati abalina enteekateeka y'emboozi eyo sibakkiririzaamu ogamba nti oli aluddewo
senga president yali asenguse kyawusanga kyandibaddemu ensonga. Sam Kuteesa amaze mu parliament emyaka 40 yayingira mu December 1998 n'ejjo ly'abalamu kaakati ekisanja kino kyakomekereza emyaka ameka ana ng'ate afunye n'omusikawe omwana ow'omuntumbwe ye olwayo musherule n'abanga yazze parliament ye-11 taata waakomye omwana watandikidde. Naye ekikulu kya byonna kyandibadde kwe kutunuulira nga bannayuganda embeera y'omukubiza w'olukiiko tuganyulwamu ki. Olwaleero nina ekigambo kya Hansard Parliamentary Debates Second Series Volume number 59 National Assembly Official Report for Session Emergency Meeting on 15th April 1966. Olwaleero sebe yange kopi eno yali ya siringi 3 ekiseera ekyo. Hansard eya Parliamentary Debates. Kati ekigambo Hansard yonna takimanyi kitegeeza ki? Bino bye biteeso by'olukiiko lw'eggwanga ebiwandiike era bino ne bibanga we ŋŋenda okulagira biki ebyo ebirimu. Mu bino amakulu gaabyo tubeera n'abakozi ba Parliament n'ababaka ba Parliament. Nga mu bakozi ba Parliament tubeerayo ne clerk olwaleero aliyo era ne tubeera ne clerk assistant, second clerk assistant, sergeant at arms, assistant sergeant arms, general duties assistant, accountant, olwaleero ne tubeera ne personal secretary olwaleero kye tuyita parliamentary commission. Parliamentary commission olwaleero weeri. Naye mweno Hansard gye nkulaga yali eraga bitiiki ebibeera mu ssiga erya Parliament. Leader of government business n'abeera prime minister, ne tubeera n'ekigambo government chief whip, ne tuva ku kya government chief whip, ne tubeera ne ba principal officers and officials of the National Assembly. Mu kiseera kino ekya 1966 twalina speaker nga ye Nandela Patel, ne tubeera ne deputy speaker ye yali Serwano William Kulubya, jjajja wa olwaleero oyo nga ye taata owa Honorable Amelia Kyambadde. Yali mu Parliament kitaawe ate nga ne jjajjaawe era yali mwami mu kigambo ky'ekibuga Kampala. Akati bwe tugenda okutunuulira enteekateeka y'ebifo bino omwaka gwa 62 paka 75 deputy speaker yali waali negi naye tetwalina ntalo wadde ku lwa gavumenti waliwo ebyayita ne mu Parliament ebyayitayo. Naye n'ekiseera ekyo ababaka bano be baalonda abaaliyo 8 n'omusobyo baalimu 1962 up 1971 abaka ba Parliament baali nka 82. Olwaleero tulina 527 so nga ate tujja kufuna ne ba ex officials kuba tulina abawanguddwa abadde mu cabinet ng'ababaka ba Parliament na abayinza okubanga ku lw'okusima kwa President Museveni bayinza okuleeta kati olate bagenda kwongera ku muwendo ogw'527. Tujja okumaliriza nga Parliament eyinza okuweza ababaka ababeera 5 nga 35. Naye ensonga omukubiriza wa Parliament abaawo nga ye ateeka okuba nga ali neutral mu nkubiriza yaki owa DP gwe balonze okujja mu Parliament ye-11 Nowa Nuupu ayina obuvunaanyizibwa bwenkanankana n'owe-NRM era kibadde batera okulaga nti Oulanya ali mu syndicate egamba NRM egambye eki.
omwaganya abalondebwa bannayuganda abalala ng'ate si nsobi ya bannayuganda okulonda abantu baabwe abo naye ate yo gavumenti era sitting government era ruling party ye NRM dokita bw'abeera nga wanuupu kati gwe kulaba ng'omulabe so nga baakulonda toli mulabe omukisa mu constituency gye baakuwa ab'NRM baaliyo ne babawa obuweereza obususse emyaka 30 nga b'NRM constituency be bagitwala naye nga amakulu g'okuteesa nga ku mulundi ogwayita bwe nakulaga parliamentary scorecard enteesa y'abantu nga ba ruling party nga be basinga obutawogera ku nsonga ezikwata ku bantu be bakiikirira ne bagamba dokita ku mulundi guno katumuwe eddoboozi agenda tukiikirire kakati eryo eddoboozi sipiika ayina okuwa obuvunaanyizibwa tubetugamba tulina ensonga egenda kumala ennaku 2 mu palamenti oba 3 ababaka 5 mu 2 oba 4 mu 5 bandifunye omukisa buli omu n'ayogera ku nsonga eyo ekwata ku Uganda ng'ensi kubanga wadde embeera ya constituency yewa dokita naye maliriza nga ekutte kuki senga tubeera balimi bammwanyi mu kitundu ekyaffe ekibuga n'ovaawo obuzibu emmwanyi nga Uganda lyebbeere lyeyonka gavumenti ya Uganda kakitegeeza ab'ekibuga baba bafunye obuzibu constituency dokita gyakiikirira Uganda yonna egenda kubanga ekoze eki ekosebwa kati ensonga eva ku bwa dokita ng'omubaka w'ekitundu ekyo neefuuka ensonga yaki ey'eggwanga lyonna kakiva bagamba nti twandibadde tuyibeera n'omukubiza wa palamenti nga taggwa lubege awaba enjuuyi zonna ye Kadaga bw'abadde kati bajja nagamba nti awangadde nnyo nti ye atawangadde yaani mukama wawangadde Rugundo lwayo prime minister yokuva 86 minister abasajja beyagadde mbifu ye lead of government business prime minister chief whip Nankabirwa abadde mu parliament awamu okutandika 1994 yayingira nga member wa CA Sam Kuteesa abadde mu parliament emyaka 40 agayise so nga ate ye famire ye egenda kubanga eri mu parliament gino emyaka 5 muwolabo bw'anaagikola gijja kubeera olw'emyaka 45 nga famire ye eri muki mu parliament tewaliiwo tteeka ligenda kuzibira Olanya tewaliiwo tteeka era lizibira Kadaga ku bombi ogamba nti adda n'avuganya nga gwakatandika twalina ebirowoozo kanye tugamba nti ekyo kiba kikyamu olwaleero okujja okulaga nti eri bakola bulungi mwakyoli ffe tugamba ekyo si kiki si kituufu ku balonzi abakyoli sub-region district 9 ne Gurusite nga mweri abalonzi bali 7,376 naye abakuba akalulu aka 221 Yoweri Museveni abalonda jali 36,497 Museveni afunako 22,285 kati ng'eggwanga gavumenti era ekizibu si kiwadde kati olwaleero buno 20,000 tosobola kujegeraageranya ne ku Busoga sub-region nga Busoga sub-region Yoweri Kaguta Museveni bwe yafuna olwaleero tebwenkanankana olwaleero Busoga Yoweri Museveni yafuna 40,462 that is by 2 kakati olwaleero region Busoga sub-region obululu bwa Museveni bwe yafuna businga emirundi 5 ku buli 100 okusinga obwe yafuna okusinga n'obwo bwe yafuna mu kimwakyoli kakati gye mirundi 2 miramba enteekateeka ya gavumenti yo nga ruling party NRM ye yalemererwa okukola ku nsonga z'abantu b'e Busoga era ne kye tuyita equity mu mbeera z'ebyobulamu
embeera z'ebyenjigiriza, embeera z'ebyobulimi, puroguramu ey'ebikaado owulire kaabya abantu b'e Busoga. Nga mu Uganda yonna, Buganda sub-region oba Buganda region yo yesinga obugazi bw'okugabana ku Lake Victoria evaamu ebyennyanja ebingi. Busoga ye namba 2 mu kigambo kya Uganda okuvaamu ebyennyanja oba ebusoga bye tuyita ebyenanda. Kakati ebbanga ly'omwaka 2018 amagye bwe gagenda ku nnyanja gatuntuza nnyo abantu b'e Busoga ne Buganda abo abazaalibwa era nga bawangalira nga bakulira ku kigambo ky'obulunzi bw'ebyennyanja n'obuvubi bw'ebyennyanja ng'ate y'enfuna yaabwe amaka gaabwe school fees z'abaana n'okwezimba okukola ebirala ebibatutumula mu nfuna yaabwe. Kakati Kadaga bw'akubiza Parliament wadde Musoga ensonga evudde e Busoga tasobola gibuusa maaso kubanga Musoga lwakubanga memba w'NRM ali mu SEEK. Kakati yembeera yereeta nti ttiimu ey'abamemba b'NRM line-up eri eya cream yereeta kati obuzibu ne bagamba yafuuka nantagambwako. Kakati yatandika okuyimirira ku magulu gabiri ekigambo akyogera nga bwe kikola ki bwe kiri. So ng'eggwanga tufiiriddwa ebintu bingi nnyo. Twalina olwaleero ekiyitibwa omubaka wa Parliament James Wamboka wa Paabulo wa Paabulo era yakubiriza olukiiko lwa CA era n'agenda maaso n'afuuka sipiika wa Parliament n'akubiriza ki Parliament. Ekiseera kituuka ne bamuggyako n'afuuka National Political Commission ne baleeta Francis Ayume era Ayume abeera sipiika nga Betty Okwi eyali omukyala akiikirira Lira district mu Parliament ya Uganda nga ye deputy speaker. Ava kuba deputy speaker olwaleero nga Kadaga ze ne sekandi n'Ayume n'amuvaako bwa speaker ne bamutwala nga ye attorney general era kwe yafiira. Kakati ate Kadaga najja nga deputy speaker sekandi nga ye speaker ne bakola emyaka 10. Yoweri Kaguta Museveni president wa Uganda n'abeera speaker wa Parliament ya Uganda okuva 86 paka 96 ng'ate ye president wa Uganda. Yoweri Kaguta Museveni ejje lya NRM bwe liwamba obuyinza January 86 yafuuka ng'amaze okulayira ye yali president. Ate era olukiiko lw'NRC nga ye chairman waalwo ekitegeeza yali substantive speaker. Vice chairman we Alhaji Kano Moses Kigongo n'afuuka deputy speaker. Era Hansard zonna eza 86 paka 96 eyali speaker yali Museveni nga deputy we ye Moses Kigongo. Era 1979 Idi Amin bw'aggyibwa ku bukulembeze olwaleero Professor Edward Lugumayo ne Alex Wayibaale omu yafuuka vice chairperson nga ye deputy speaker olwaleero Professor Edward Lugumayo n'afuuka speaker okuva mu 79 paka December ennaku z'omwezi nga mukaaga n'abeera speaker. Kakati embeera ereeta bino byonna akagugulano sigamba nti abakyoli bawagira nnyo akyoli sub-region yawagira nnyo NRM mu dynamics zino ez'ebyokulonda akyoli yakola bubi ku balonzi 71,000 abalonzi bali ebitundu 5 ku buli 100 bokka be bakuba akaki akalulu. Kati eggwanga likyali muki ng'ate ono yali ssentebe Olanya w'akakiiko
Legal and Parliamentary Affairs Committee era emyaka 10 naye abadde deputy speaker. Kati kitegeeza overhauling kati tulina bwogamba nti ono abaluddewo nga yali president emyaka 10 ate yali speaker. Kakati kiba kikulaga nti President Yoweri Kaguta Museveni omukono gwe yalina nga ye president nga ate ye speaker asalawo ssente ziraga wazikola ki ate obuyinza obwo nabwo akyabwagala bubeere bubwe ekitateeka kukola ki kubeera. Kale kyekireeta obuki obuzibu. tuli awakambwe nnyo. Ekyo kyekiri mu kiseera ekireese parliament. Omuntu ateeka okuba nga ye alina ni partisan bw'obeera mu ntebe yaki eya speaker. Era kyebadde bagamba nti abantu badde bagenda parliament caucus ya parliament abantu badde bagenda ab'NRM entebe mu State House naye Kadaga bali tagendera ku ttiimu eyo abadde yasigala mu chambers ze ng'akola emirimu gye egy'obwaki egy'obwa speaker nawankubadde memba wa kibiina kyaki ky'NRM era memba wa SEC. Kakati ebyo bagamba nti omukyala kati atandise okulabika ng'alabika azitoye era naye kakali kyekolaki kati embeera eyo bw'ogenda mu kitabo kya Major General retired Mateo Kyaligonza Akiki olwa Mateo Kyaligonza yawandiika The Agony of Power obujiji bw'obuyinza obujiji bw'obuyinza mu palamenti ya Uganda obujiji bw'obuyinza mu kuteekateeka kye tuyita motions ne bills obujiji bw'obuyinza obw'obukiiko bwa palamenti ne mumala okubaganya ebirowoozo ne bammemba ku komitiz ez'enjawulo naye invisible hand nejja ne kati ekijja kukolebwa. Ekyo kyekizibu kati ekiriwo. Obuzibu si Kadaga era obuzibu si Olanya. Obuzibu invisible hand kyekiki kyekizibu ekitwine sauzi Mateo Kyaligonza Major General Akiki bwe yali nga representative wa parliament amaje wa Bugaya county Bugaya Hoima yali MP. Invisible hand yalwanyisa Kyaligonza obutadda mu parliament olw'okubanga bill bill we yaje yavaamu UPDF Act ya 2005 yagikubamu ebituli naga nti nedda kino tuba tuzimba bwannakyemalira eri eggwanga. Era singa akyaliyo singa abanyola amafuta tufuna tulisiganya. Era Kyaligonza yamaliriza bateeka ssente mu mugenzi kya Ruhenda eyali MP eyadda mu bigere naye invisible hand nerwanyisani Kyaligonza olw'okukuba ebituli mu tteeka lya UPDF kubanga ba civilian parliamentarian bagamba ffe baani abajemera obubaka bwani bwa Kyaligonza yeye munnamagye yali mu buyeekera abadde officer senior officer abadde divisional commander era n'abeera nga member ku lukiiko lw'entikko military high command naye okuba ebituli mu biiru y'amagye kyaleetera Kyaligonza okukola ki okumulwanyisa invisible hand. Era Kyaligonza wakubaganya ebirowoozo byayogera nga sekandi ye speaker wa parliament Kyaligonza bamusindikira General David Setu Munungu Tinyefunza olwaleero omugenzi Nobo Mayombo ne Captain Bisangwa eyali mu State House ne bamulumba mu makaage okulabika nga ali tractinga ebyo byateesa ku fulo yaki ya parliament. Kakati ebyo kyekyokulabirako ekyokungulu ekirabika ekikulaga olutalo oluli mu kigambo ekifo ky'obwa speaker bwa parliament y'omulundi ogw'e11 nti nga NRM party as a ruling party
abagitambuza olwaleero mulimu abagamba nti teteeka kubeera mulala nga yalina eddoboozi eryenkomeredde era kyovudde olaba kifaanagana nga chief justice olwaleero Owinydol bwali olwaleero omukulu Sam Wakuwambuzi yali chief justice wa Uganda mu 798 bamugoba ku bwa ssaabalamuzi oluvannyuma lw'okusala omusango gwa Yusufu Kironde professor eyali president wa Uganda nti yagobebwa mu kyamu ne ssemateeka teyagobererwa. Ekyo kimugobyayo Paulo Muwanga ne bagamba bwe tugenda ne Sam Wakuwambuzi engeri gye yasala omusango ogwa lule ne bye tugenda okutambuliramu tujja kumaliriza nga tumusobola. Ennaku z'omwezi nga 8 Desemba nga 10 kukuba kalulu ne bamugoba ne balyoka George Masika kada wa Uganda People's Congress gwe baleeta. George Masika y'omu ku ba founder member ba Uganda People's Congress. Mu gyenkaaga mu musanvu afuuka DPP paka 1971 kani bamuleetanga kada wa Uganda People's Congress anaasobola okwanaganya ekintu nga munnakibiina. Era teyakoma ku ekyo Paulo Muwanga ne bagobe yali registrar wa High Court Mutyabule yali musajja Musoga ne bamugoba ne Chief Justice Musoga munne nga bagamba tujja Wakuwambuzi tujja kwali tukoze mulimu bonna ne babajjawo waliwo omulamuzi Luwogo yali wa High Court nga naye Musoga kakati tiimu ya jaji omulala Ntabugoba okuva ekisoro abo bonna ne tubeera balooya basekandi looya omugenzi erinnya Tom Rubale yaliko Minister Public Service eyavuganya ku kadi ya UPM Kabalole bamukwatira mu kooti e Fort Portal. Akati abantu abo bonna ne tufuna era ebizibu ebya Chris Kasibayo ne banna Jonathan Katere yali member wa akakiiko ka Odoki aka Constitutional Commission oyo be baali ba lawyer ku lwa UPM n'aba ba member ba UPM. Akati ekyo byonna bye bikulaga nti amankwetu NRM yatuuka n'okuwanika mu mawulire gaayo ge tuyita newsletters aga NRA volume number 1 volume number 3 volume number 1 number 3 eyaki NRA newsletter nga baalaga nti ekigambo ky'ensasage y'ekitongole ekiramuzi Parliament eya 1908 paka 85 eti yalina na deputy speaker ne Francis Butagira baalaga nti mu bukulembezi bwa UPC2 yalina equity. Francis Butagira omunyankole yabeera speaker wa Parliament. Eric Otema Alimadi n'afuuka prime minister nga mukyoli. Obote n'abeera nga ye president era minister of foreign affairs era wa minister wa finance. Olwaleero Paulo Muwanga n'abeera vice president era nga ye minister ajjudde n'obuyinza owa defense mu kiseera ekyo. Akati ebyo byonna bikulaga nti emberebezi sekandi bwava ku bwa speaker n'afuuka vice president olwaleero mu myaka 10 tulage ekifaananyi amaanyi g'obwa vice president bwa sekandi kyagaseeko eri eggwanga lino. Ekyo kibuuzo kikyakiwulidde naye kati tukulaga kiba bagamba nti Kadaga yandisobodde okugenda ku bwa vice president n'obwa vice president bwa Uganda amakulu gaabwo tegaliiwo. Professor Bukenya bwe yajjanga vice president n'atandika programu etumbula ekigambo applied rice olwaleero baavaako namugambye toddamu obikola ki obikola ne bamusuula kakati era batugenda special awandira kazibwe omukulu ogenga vice president n'olwaleero gukyaliwo kubanga kuba vice president yali agattako obwa minister bwa agriculture era ekizibu kyeyafuna mu agriculture ministry kwe kulwanaga ne director general mukama waffe mukadde waffe Professor Mukibi gwe twaziika ebbanga eriyise sabbiiti 3 Kakindu Nkooko Bugangayizi Kakumiro district ku butaka kakati eyo kwamaita okugulana
ne bagamba n'ez'ebidiba nti abantu bali ku bidiba babitudde kwe bayimiridde ne tebakola ki n'alyoka avaayo. Ge makulu okubeera vice president ng'alina ne doketi egattako nga bwe twalina John Babiha yali vice president ku Obote One government ng'ate ye minister wa animal husbandry ne fisheries. Era emirimu gya John Babiha ng'eyali vice president era n'egiyakola nga minister wa animal husbandry ne fisheries yenteekateeka n'olwaleero kututambulira. Ago ge makulu agalimu nti tube n'ebifo biri biryoke biki kwe kuleeta kati ababaka b'enaalemu omuwendo gwabwe guleke kubeera muwendo ogutuusa omukolo mu palamenti. Palamenti yakusavinga bannayuganda bonna obukadde 43,800 abali mu maka obukadde 8,400